Yes, welcome people. Kasume na muli kunja batambule na ffe ku Eye Uganda. Tuba ku BBH headquarters irenga ko tusazewo leero tubaweerereze. Asirinze kanga kinetagisiza okuba nga nzija njogere n'abantu abalina information entuufu, abantu abatambuddeko, abantu abasiba bakola tickets, abantu abakola visa. Nga tugenda kwogera ku ki waliwo ensonga ezitambula zino mu ggwanga oba ali miskini wali mu ggwanga ssaawa zino. Twalabyeko omukulu Vibes Eugene ng'avaayo n'abaako ne byannyonnyola ku visa. N'alaga alien skin sente zibamusasudde era ndowooza yagambye obukadde nga 3 bwe baakoze nga babuukinga ticket. Nze ndeesa abantu ba-expert mu bya tickets ne visa. Kitegeera babeeko ne batunnyonnyola mu embeera yonna n'okuba kusinziira ku vibes bye badde ayogera ne bitambula like ku mawulire essaawa zino bituufu si bituufu. Ekitegeera tetwagala nnyo wali twawuliddeko emboozi waliwo abantu kati be basasula batattani erinnya lya alien skin ekitandibadde kirungi ate twagala alien skin alabike nga anyigiriza ennyo bapromota be Dubai bamanyiddwa nti ebiseera ebisinga si basasuzi baagala nnyo omuntu najja bw'atuuka wano nga bakola kyose ne Becky wenna mwakira babeera mu Dubai nti yatuuka n'ayimba n'atukobanja sente ze nga taziraba oba bakuyisa ng'omuntu agenza oyimba e Masaka mbu basololeze ku bibanda mu bitamuje bino basibawo ebikaali mbu simanyi omuyimbi bw'abazze balina sololeza ku mulengo sente ze no ekyo kigiwa professional kitegeera abantu babikoze abantu bangi si kyose ne Becky yekka abantu abayimbi abasinga bajja muno ne batuuka okuddayo ewa e Uganda nga tebafunye sente zaabwe zonna ne Spice Diana mwamulaba yekaza n'agamba sente nziwadde bakadaama naye nga sente tezaakola ki tezaaliwo kitegeera kituufu tezaaliwo oba yazibawo kituufu kyaki ziyinza okuba kituufu zo tezaaliwo kuba singa zaaliwo lwaki tebamusasula kizibalekera charity bansonga tewaali obanjiza omusajja sente toziraba notukisa ngula togenda lwanira Dubai tojja bitobitegera nyo bya Dubai no yakanizire waka tebampitanga segera ekifo ekirozo sente za Spice tezaaliwo gweze gofiro nfunire yo mukadamu mwagamba nti sente bagamba mbu azituwe ne binenzifuna so maliwo naye era tebatuwaayo wadde batugamba enda okimanyi nti ezo sente Spice yabawa ne Jana Trophy atyabanyi okimanyi badde manyi basasula ate oli gwe basasula pozi ye vibes yafuna na kimna na wabala benjawukana ndio zinzo kuba ne kimna alina obuzibu nga ye kimna obuzibu bwe ayogera nnyo bwe buzibu bwalina nti avuga omuntu speed like bwakusanga ng'oli mudongo akozesa ensobi kuba nze naliwo nejjala olunaku lwe twagendayo natubeezaawo ng'abasiru netubeerawo netulinda like notuuka just noba patient omuntu sente tezaaliwo ate ng'oli bw'aba yakola lwaki oba tamusasula ne Spice then yazirikana yali asuye nejjala ate n'ekirala ya okubira musajja munno cause business ya showbiz waliwo woyinza okwetaagira omuntu omukubira n'omugala mwana biganye naye tulyeraba okitegeera yes totunulidde wano kumanyi controversies nyingi saawa zino nsonga ali nsikali mu ggwanga ate yayimbye ku Venom ne bagamba tebakoze abantu bonna enamba eyayingidde bo bagamba n'abakume bagamba sente zakoze ate bagamba bamenya n'omulyango abantu yesu omulyango bagumenye ne line nesuka naye tebakoze bansonga ayinza okuba ekifo kitono ate tebakoze batya ng'abantu babagobye bugobe bagamba alien skin sente yazimaliddewo ku tiketi ng'ameesinga yamiesiza ennyonyi 3 kyekituleeteza madamu abiri nga disika atubuulira price ya tiketi entuufu tiketi entuufu kuba business class ayina wano bwe yatunyonyodde nti business class zamaze business class ya nnyonyi ki yabadde afunire minutes yadde afunire minutes alabika ezikola afunire minutes tunyonyolemu awo ku nsonga za tiketi yabadde mpozi yabuukinze gundi KLM
Eri y'Amerika. Ng'agenda Canada, agenda Brussels. Yagambye ali skin yamukoledde bamukoledde business. Olaba tiketi ye Canada. Yadira manya ya nusu kaka milioni mukaaga. Ye Canada. Yes. Direct. Yes. It's not direct even or because the wali direct flight. Yokuzungazunga. Yes. Like not 2 stops. Kati kabadde agenda sooka Canada amadadde Dubai. Kati ekituufu kitegeeza ebigambo vibes byayogera birimu ekituli. Omuntu omunnayuganda ayagala okujja e Dubai. Like ayagala okujja ddeyo. Niba tukozesa Emirates kuba gyagamba gyakozesa right? Ng'alinya business class. Kuba yatuga business class etwala milioni meka 8. Bamusasudde milioni bagambye basooka 8 eza Miki ne Alia. Business class. Bonna milioni 16. Bantu babiri milioni 16. Ate bagambye babadde 5. Agambye basooka ne balinya first class. Okay. Ate baali bana mu kusooka. Business class to and friends amala sente nek. Business class inzo malawo nga $100 weba nyingi nnyo because it was the period, you know, holiday period. $100 nga mu 2 eza $. No, muntu omu $100 eza $. Was converting mu zinzo okubeera nga mu 13 something. You get the point? So tugamba milioni 8 nga ate business class. There's a difference between business class and first class. Okitegeera. So first class ya teyagisobola ate yo yeri mu 13 ezo zabadde ayogera eza $. Naye kati yabadde tugamba business class. Business class kyeya milioni 8 mazima ddala. Abadde agenda Canada. Ayinza okuba bo ewaabwe kampani ekuba neyinda balimu ebyo. Kuyinza okuba kampani ebo batunda abaliwa. Yabakyagize neza kampani. Aba kampani because normally economy yokayo abantu bagambe sente zibategeera abasinga tebategeera $. wetuzi converting right now tuyimiridde ku 13 mu something. No, it is 3.6, right? Now when you convert 10 mu 2 mu za $, mu dirham eba just 10 nga 2 yeah nyabina. That is business class. Kati toyina ngeri gy'ongamba. Mu Uganda ze milioni milioni 4.4. Yes. I mean the highest. Tochitegede like business where tugeze kati tugamba busy period. Kati imagine obudde buno nti buli kimu kisetolinze. Ate eno gye bamubukingira ye yasooka ye Emirates jukira gye bagamba mbu gye yasooka okubukinga tebagala tugamba mbu ate bagibukinga olunaku lwennyini. This ticket might have been booked before. It was planned. It was when he accepted. Yes. Because bamuwanika before show you London. Yeah. Yes, we bamuwanikire. That means tebagigulira ku sente z'abaddagerako. So yeah, before yali cheaper. Yeah. So then lwaki exaggerating ebintu tebagala sasula balumiki. Idea. Baizo ati nekira kino kibalagide konti. Tugambye ngo milioni 3 zagenze ku ticket. Milioni 3 leta ba champion gudo bonna abanaye babeera nabo mu. Netuleta. Anjiri wekibogambo nzichuba bagogede 13 nga candidate expert. Abasaza ticket at least buli munako. Oso abasobola okumanya ka ticket rate ekiride eyambuse. Naye mpozi ticket za be. Nekira kino kati musoke muntangazemu. Ye make simu zifanye. Yabadde amisinga flight ku deal ki. Kandi kyestategedde nabuziza abantu abana tetuganye kale aliyena ayinza okugamba mbunze tebansasudde sigenda genda. Naye gwe abantu abana ne bamisinga flight esooka. Naye okubiri. N'osigalera tikiti. Okumanya tebigatta. Temusobola kungamba nti mwakola abantu bana abo ne bamisinga nemudamu abana ne bamisinga nemwongerako owokutaano because
immigration ebadde tekola nakola visa. The thing is, ani manager wa Alien Skin? Alien Skin taina manager. Aina guy ono wo blaster wo dread. Si ya managing oyo guy. Ya mwanjolinga manager. Okay, tuvudde kawa. Alien gundi Mike Sims fane manager wa Ye ya jangani. Mike Sims tufane nero yasembayo okujja wano e Dubai agamba bamu batebamusasula. Tebamu yagamba yazi bamu wanga nyonyi yekuleta no nyimirwamu no dai bwe yagamba byali akolerera just bring mu Dubai ni bakuna kuzamu no dai. The thing is Lwaki bamulinyisa ennyonyi nga tebalina ssente already bamisinze dda flight bali bagala omuntu asobola okubeera na Alien Skin najja omuntu wamutuukiridde simu zifani yalina akayimba nani Alien Skin kayimba ki ali awo abo abantu abana be baleetera Alien Skin bali bali manager we ndowooza and the two n'abenganda baba kati baleeta batya wera abanganda ba promoter Alien Skin biba bimukwatirako let's estimate naye atera still na Alien Skin era naye wadde obudde buno yalikeera teyandi tosobola kuŋŋamba nti omisiza flight twice tewali asobola missing flight nga seyagalire kitegeeza wabaddewo ebiriwo oba bo ba promoter babadde balina oba ebyekidongo bye baagala okukola oli n'ababuuka oba nga ono oba Zaaka nga bwagambye nti oli yabaddeko yatuuka ne yeekyanga n'agamba ayo ssente tuzongeremu the last moment emirundi ebiri ate n'otuuka e Dubai era nabo nogamba sigendayo Abu Dhabi teri muntu ayinza tuuka neyekyanga lwasinga otomanyi sisi kuba wano kasawo ekyanga jjuka contract kati yoyo tulidde agenda performing encha kati encha agambye agenda songo tunyonyi waliwo passport Zaaka gyagambye eba vibes yiki gyagambye eyokutaano gye bamuweereza visa yali agirina obadde yali ku employment ng'agenze mu vacation ye ng'ayagala kudda Dubai gye bamugulira ticket lwansonga bw'otugamba mbu batuweereza passport ku lunaku alenskin that was Sunday. Saturday night. Saturday night. Immigration chimanyi yali nzigali zali tezikola nga televiziyo efulumos. Zali kozi ndozo kubanga by'omukago babe mu munana. Wabere mukaaga. Okay. Kati yatubulire. Tubadde mu holidays. Eyo ticket. Eyo visa. Gye mwafulumya kuba yabayitaga visa oba mwayite mu mubazi mwayite ku musuubira. Kitegeeza bambasulako obusuuzi. Amanga bwe mu visa yali agenza ku mutuuze wa US. Tunyonyera ko process ki omuntu gyetaaga okufuna visa. Emyezi like omwezi ogumu. Let me tell you right now situation ya visa nga 1 month visa is hard to get for Ugandans. Abantu be bakolera visa, I'm so sure they've been there for even almost a month. Just to follow me a visa. Over you know, like it takes time for Ugandans to find a visa, especially 1 month. Atugambye gaya bambadde mu nsi ki aliwa oyo gwayongeddeko mu Dubai alabika munaye mutuuze w'ensi eteetaaga visa okujja e Dubai oba erabika passport yeri international nti eri visa free UAE. Nalabyeko gundi ono wa nseko buseko ono gayi soyi yabaddeko mwali mu Dubai boy sinamulabako nze balina ne skills bakolera ku street sibe babadde ne show of course wakamala shoko hit mwali mu Dubai yajjadde you can check kazi yete yajja na alien alizo kuba teyajja na alien nenga mwali mu Dubai anyways abantu be baleese abatali like bavuddewa like usoga mukale mixings fana ina profile comedian ayinza okujja nakola skits zo ku stage biki nenga muziyambye ku Venom Rose tewali kyenalabye mbadde ndabanga ya how do they call it nga ya awujja alien skin bali beetaaga omuntu gwe basobola otuusa tikagambe ekintu kino olaba Mickey nga bwe yazze mbadde nsaba si mu bubi sikolima Abana-Uganda oba alien naye kennyini kuba
Mickey yasooka ali eno Kiku. Okitegeera obwo obudde nze ngamba Mickey oba n'Abannayuganda oba alien yandiyize buli kimu kyali mu kukola bwe baba nga bye boogedde oba bye bamwogeddeko mu eri video bituufu then alina okukyusa. He needs to have discipline. Obuzibu bwali bwaki bwa nduulu okitegeera naye bw'abanga ebisinga nze nsubira nti yagamba tagala kuddamu njagala nziramu njogera nnyo ne management wali ensi talina management ate tava wali olabyeko PR we tamulina ye alinga gravity gwe wali olabyeko oli avaayogerera wali olabye avaayo n'amwogerera tamulina naye ate mbya ssente bagamba boogedde ne management ye bedda Zaka bwagamba kitegeeza alina management alien skin talina management Zaka abadde akugamba ba vibes yuki abadde agamba balina gwe boogera nze sigimanyi nze sigimanyi ekitegeeza omukulu alimba kwayo babukiza ate tetujja gamba nti alimba ayinza okuba munnaye alina management gy'abadde ayogera ayinza okuba oba yakagifuna agaffe tumanyi bikali kati tuveekawo professionalism bwolowooza alien skin okubanga bamisinza ticket gya milioni zino nga bali bataano kiri profession tekiri profession kuba de sente zo ze bayogedde yenga esente zayogedde oba vibes sente zayogedde omanyi point ezimu eza Zaka zeetaaga nnyo okubuuza like they have so many question marks on them yeah first of all otugambye bapromota abakiteekamu sente bapya mu system so you want to tell me wadde bapya mu system basobola okugulira tiketi abantu abana omulundi ogusooka ne bamisinga ogwokubiri era ne bamisinga nnyonyi za njawulo jjukira mulundi gumu bakyabateekamu sente bakyabateekamu sente guba gukutte nga guli mujjo nga guwanayo ekintu kiri bwe kiti abantu abamu kati nga mixi muzifani yabadde yagala alabike n'omusajja naye kati oyo ogambye yabadde Wanyonyi era miss tebamusasudde bamutaddemu ezo sente nyingi nnyo zisussa n'ez'ennyonyi zebatera okwogerako because yamisinze emirundi ebiri omanyi nze wendabira confusion kubanga ani Zack Maya alabika obuzibu bw'alina tayawula first class business na economy anti bimumenya kirabika kubanga sente zayogera za first class ate etali ya buli nnyonyi nti ngenda sasula Uganda nusu kanaana kuki first kuki bantu yagaize kanaana kawuli like bantu babiri segeza milioni nyanya agambye akanaana buli trip akanaana agambye kali ka babiri milioni 16 bantu babiri ye simu zifane ne gundi kalate bali abalala bali bamisingira kaba baweza abana abato wasooka ndoza bali ba economy babateka ku bus simanyi naye nga Zack Maya simu zifane chichali chimukaza naye omusajja yajira ku fly Dubai right of course that means yajira ku cheapest flight of course right fly Dubai yes I will not lie by then on Saturday it was expensive adala bikate yajjana na bamwa kilo musanvu it wasn't expensive as such like ingaje wow like one exaggerating yes to need a aliskin azze kati ayingire tutwega tuneko kiri ekyokubanga bapromota bawano tebasasula bayimbi bali ready tebali ready chosen blood ya choven beki yajja wano n'akabire amaziga ku yakaba I remember yakaba amaziga bana yabuzo bayina abantu beta ne yalita babu ndo ngo bamanyi bagira ka abantu ne for the lady kitufu ojja n'omuntu oyo nga ne bootamiye naye mubali abantu abana lwaki tebatuleetera mu champion good nati nange kyanyambye at least milioni 3 alien skin size n'ebya negotiating yabadde negotiating n'abaana ngabo wakigambye bali abalala abana champion good alabika ali mbibuuzo
kubanga second term enatera okugwa yakatandika omusajja tasoma aliwa yayogerwa ne bagamba lutasoma naye ku conference tebamula era ne bamutekanyalo omwana agenda asome ate bagamba wano lwe baali bamukima ng'aveera ddani bamubuuza guda aliwo ati ali ku ssule kirungi ekyo guda ali ebbuku omanyi the understanding point bandi tugambye okay ennyonyi eyasooka yagimisinga intentionally because baali tebanaba malirizo sasa then eyokimisinga nga bano bataddeyo bapapire kasente tebanakatuusa naye nga bagenda kafuna ne bapapa ne bamuteerayo tiketi nga tanaabeera ready naye bw'oteerayo shono ogiwanika bwoti nga omuyimbi yenna muba mumaze okukkiriziganya omusajja bwe yagenda era ndani n'alaba nti alina amaanyi anti naye wandibadde gwe like excitement yabateerawo embeera tebagoba palaso n'akasente ka palaso ne bakamugattako kale ate eyo mbeera mbi tetujja kwogera ku mpisa mbi bantu bangi babikoze bakamiliyoni bonna balabye batuuse eri balwanidde boboyini atuuse e Sweden yagenda balina gye bagendeyo naye tasobola gaana okupafominga nga yabaddewo mu kifo enensi kagimanyi kikisooka ali ensi nga tutamanyi bakusibirawo wano enensi tosobola gibeeramu ebyo byakidongo ate nebantu beyajja nabo bapya mu Dubai okujjawo Miki ate Miki naye just Dubai tasaba license ya muyimbi bikinga oboze nga mama oba olina okulaba anti laba kiriwo ekiti basobola okugamba nti tewali visa purpose of visit ne bwoba ogenda Canada kati bwekijja kwabo oba content creator like ba celebrity it's easy for them to get a visa kyobola nga basobola okumutegeka visa ye netatwala na mwezi okugifuna kati tosobola kuŋŋamba nti bano bonga bwe bakola kubanga nayo ennaku zino egenda emyumyula okitegeera kati bo nze ekinnumya omutwe kyembuuza ku ssente zonna ezo then ne visa ne bano abantu abataano owokutaano ye engeri gye yazzeemu eriko question mark abaika baganda babapromota ate kati tebabimukwasako alien skin they should not involve alien skin me I thought if alien is staying professional alina ebintu byalina okwewala however much yaliko obudde bwo kozi bangi bwe tulabye bakire bajja bali bamaanyi nze mbadde nteesa bwembadde nteesa alien skin asetting a price alime kutuuka ate ng'ayongeza kati omanyi lwaki bweba bituufu amanyi lwaki Bobi Wine mugatta oba gravity omuyimbi yenna tagoba ssente naye tugenda funa zikulisa wansi alien skin tannatuuka kenzo wa bbeeyi kati nno Kenzo akuba obuvu layimbira ne were Kenzo mubakyali anti kyekitegeeza like omuntu okuba hambo ng'omanyi kyoyagala nesebo kasita batandika otandikaobusunze bwenda babadde alinnyo mu kamera ate bonnamawulire akyalimu ekyalo nanti ani alimu ekyalo kano kankayiseewo ani alimu ekyalo gamba abantu ani alimu ekyalize alien skin akyalimu excitement popularity akyalimu but he deserves it era obudde buno these are his nights okitegeera naye kennyini nga bwagamba n'akamaaki nti mbiwuliramu byogera bimuziki byange tebijja kulasitinga n'agamba nze sajja kubeesibako just nze kyeŋŋamba bwazifuna bwati nga bwe yaguza ekijja babaziika akolemu n'ebirala ebyamakulu nabadde nzize wano ku nsonga ya visa ne tiketi naye maana byansobedde nti embeera etabuka yatabuse yes tukanjagala nkubuuza akantu kati ni ku nsonga za kimanyi obadde mu payments omanyi kikitagisosasula omuntu lwaki bano promota be Dubai baleetayo abayimbi nga tebalina sente za basasula tebali ready kubanga bumidde abasinga batandika gundi ono guy wa Venom DJ Rama ategekedde ebbanga ddene lwaki bamanya audience yaabwe. No, it's not okumanya audience, it's just being prepared and I'm not prepared.
bana abantu teba preparing like tosobola leeta muyimbi nga gwosuubira ssente zibana kusasula ku mulyango zojjo basasula ekivulu kirindi biri either kusala kanchongereko wano temuli basponsor kibanga bonagamba ntaddemu kyali wange tiketi munyumirwemu bakutegeke kati nga mu office no kati kagambe first of all okujja omuntu e Kampala omuleete omuliise asule hoteli tugeze oba weyagendedde London kati ssebo azibuka amaaso bamuwa amawaaayina abawi b'amagezi champion good mbimanyi ebyo ogwa mu kitebaawo ne weebaka kubeera tewaba wamwe oba wazze ku kyeyo nyoddeyo yes obudde buno alien alina abamuwa naye amawaazo kati tosobola kumugamba mbu omusuze mu bed space so mbadde nkyakugamba oyinza yes mbadde nkyakugamba bapromota baawano beetegeke and even the places it was huge owulira he had a lot of numbers ekyo kyomuteekeo question it is the poor planning they had sente ezo bali abana bakozesa ku mulyango babisi kasita baba bakazi babo nevenomu bagimenya ne bagyongerayo yes because of zimbe tekyetise omuyimbi omulala ye mwenyini agambye basasudde abamu ne batagenda nayo bagula tiketi Abudabi teyahappening agenda yimba ncha eyasante teyahappening ate one of the reasons abamu bagamba tickets enkadde bali tebazikiriza ziyingire nga promoter kwega kireki naye lwaki nze kyengamba kiki ekiremesa sho z'abantu ba Dubai balina abagamba greedy buli wiki bbiri baleeta omuyimbi okimanyi kuba Spice Day buli mwezi baleeta omuyimbi ate Spice Day weerabidde mbu Vinka badde wanatuna Italian skin baku Vinka waliyo walikibenda nekifo kyetamu kati bategekerewa tubawe babawe Marina banasoje oba basoogenda mu Coca-Cola bafune bed space bagitekemu erimesula mu bantu million abayimbi mwe babasoza bajje bayimbira omwo bed space ebantu nonyi kati anti aliyeni obudde buno amaanyi omuntu asobola okujjuza bwati Kyagulanyi nga yazze abayimbi abalala bonna nti obudde buno omwana azze ne bibamu ne biri sympathy eyo solidarity baagala balageko same thing ebibadde byapeninga nga bw'obiraba abantu bapushinga nti kireva gye naye bamukolere bwe kityo sympathy naye ye yayonoonye kireva gye ate atya bw'omulaba ne bamenja nga baseka walabye abantu we bakuma nze naye ngamba si kibi kozi bali we baba nga bakula bonna biki kuba ensi yabadde ne Palaso ne Kamini abantu ne bagamba nalabyera Abitex amanyi naye simanyi ennaku zino ate nga musajja mukulu posti gye yakoze ey'ekisiru sooka otwa abayimbi bataano abayambira okusinga omuyimbi asooka aliyeni kibanda ayimbira kusinga wadde ali mu time ye naye bwe bamucapamu they sympathized with him big guy was sympathy naye bamugamba eyo hit bamugamba eyo like yafuuka ddole y'abaana okitegeera omuyimbi omulala waliyo ne bacomedian cause bonna bali mu art Kapali is no longer funny yes like nti yaliwo naye nga abantu just
okuwulirirako kiri kirevajje okitegeerako si be bantu abandizze okitegedde ekintu ekyo so sagala abantu baconfusinge fame ne sympathy nti bwolaba nti notanaba naye gyalaga amalala gakuba ekigwo newe tusoma mu bitabo ebikkiriza pride yemu ku byasuula sita nga tuvuddekawo sho ya Abu Dhabi bagamba nti issue eriwo eti musimanya eyabadde nanyini kivula teyakitunze ate n'agamba mbu bwe yakiguze n'agamba abaguze edda tiketi tebakola ki tebayingira bwe yalabye ekiri ewa bwe yalabye ekiri e Dubai anti ate nsikire yagenda yinka mu bisigadde byange ye mwamusasula bwe yalabye ekiri e Dubai n'agamba abantu bangi ate we nibanaleeta bamusente nyinza obutafuna kimala ate nga wakanguza ndowooza neyeefuula oyinza okwogera ki ku kintu ng'ekyo nze personally sibirabamu makulu because bonna bayomba buyombe the promoters were not organized ate bamu bagamba mbu bennyini be bakigula ekibu abakitunda be bakigula naye nga tebasobola teeka feesi zaabwe ayihani babe Dubai be baguze ekyabudabi ne Fazira cause Fazira yategekali gundi takirimu gundi takirimu